Yes. Nayimiriza ba YouTuber bonna. Bembadde nkola nabo programs. Era abantu mbadde mumbuuza okuva ku live eri gye nakola. Ba YouTuber abamu baleeta abantu abanvuma. And they pretend to be friends. Bajja ne baleeta abantu ne bakuvuma after they play the hypocrisy card. Bw'ate bakuyite ate onnyonnyole bye bakuvumye kwegamba both their main aim is about views. Omuntu abalwiringa mukwano gwo okkiriza otyo omuntu avume mukwano gwo to that level atandika omugamba mbwe akakavubuka tekategeera akasiyazi biki nga oli awo otudde and then you pretend you a friend mbwera ojja kunoonya junior kakati ajja clearing to clear what omuntu nobeera nga tosiima kontenti gwe bakuwa kawaliwo wogamba nti omanyi mu nsi kasitobulwa gw'oswalira nuga n'ekintu kino nkikola naye ono omuntu wange because there is life after social media. Nze tebavuma mukwano gwange nga am around. I keep quiet, I pretend nenefuula mbu sibiriimu. At the end of the day doesn't help. Kyokka gwe ate toyagala mikwano gyo gikyaze bakuvuma. Because we can also do the same. Nange nina channel zange nsobola okukyaza abavuma abantu. Neze when a person is my friend, I treasure that. Toso avuma mukwano gwange ku channel yange. Because there is life after social media, there is life after views. I think that's what people need to understand. There is life after views. Nze aba YouTube obalaba. Abasibo bungi bali bantama. Neze ngasise because I'm mature. Nze muzeyi wange oyafujjukira we bajja awe waka. Ne bajja n'obusimu batwawe dakiika. Ne bakwata content ne bagenda. And I don't know why YouTubers think tuli basiru we are stupid. Kati nabayimiriza bonna. Kati kandabaani afiirwa nakuze YouTube ya. Era kwe nyendo okubanga. Buli anjagala nsangenga ku YouTube yange. Buli muntu follower wange ajja sigala nga. Era abadde ta following atajja sigala nga kola. But I'm tired of these YouTubers. They're not appreciative. Oyagala okole content mukwano gwo. Kyokka nkuwa views. Toyina kyompa. Banvuma. Bwe bamala okunvuma nga wooli, then you look for me. Ate nange nonkolamu views. Which kind of person are you? Goba muntu nabati. Do you really treasure a friend? So, sikyagala muntu kunzanyirako these days. I don't want anybody to use me as bunobudoli. The muntu ntegeera. If you are really my friend, there is no any reason whatsoever lwaki oba okyaza abanvuma ate omala onnoonya. Ate nga banvuma ebintu. Do you know a person abusing you, your sexuality? Omuntu natuka okuvuma ono gundi ali bwati ono ali bwati nga kyaliwo ali awo yefudde asirise because ayagala views after azanye the other hypocrite card amala kubide sepa kye yakoze se kakajja ng'okiralify tokiralify what? When you, the idiot who brought the guy who is abusing me, you kept quiet. Who is discussing people's sexual? Who is discussing me? Oyo junior bamusala. If you're really a friend, oyinza okukkiriza omuntu bamu nga your friend, olya muteeke wansi like that, and then you have the guts okubeerawo ng'osirise pretending because oyagala views. That nonsense should stop. Oli junior gwe baali bamanyi yafa. That's what they used to do to my dad. Because my dad was a very good person, bamukolanga ebintu bingi ng'asirika. Nga bagenda ne bakyaza abamuvuma, kyokka naye ne bamukyaza. And what pains me, these YouTubers are not appreciative. Nze tewali sente ze bampa. Even being their friend, I gain nothing. I'm one guy who gets my money clean. I don't rely on anybody. Nze bino byonna byenkoze in my life oba bitono oba bingi, I've done it on myself, on my sweat. Sisina muntu anyamba. But you can't prone me. You act as a friend. No later nze nanye ndavuma kyamagero ku channel yange.
ne baŋŋamba kyamagero mukwano gwabwe era sina muvuma ku channel yabwe. It was like, okay, then if it is universal, why not me? Kyebakolera kyamagero obutamuvuma ku channel yabwe lwaki tebakikolera nze? Hypocrites. Bino bye byayombyanga omugenzi Isima. Onewega Isima mubi. Isima yafa akoyeba YouTuber. When a person is your friend, treasure friendship. Treasure loyalty. You can't bring a person in avo momuntu bwatyo gwe kubanga oyagala byantalo. They want me to be nwozi kwa bo bafunamu. Now that nonsense should stop. YouTuber achaza abantu okumvuma nja kuvuma YouTuber. Nanga I can do it very well. So ukira kubacha nendeta abantu ne bavuma omuntu. Nze bangi nnyo abasobola okuvuma omuntu ku TikTok yange. Nenze bwobanga okuchaziza ku TikTok yange n'ovuma mukwano gwange wano oyagala okuyisa mukwano gwange obanga omukakanya amaaso because I'm a real friend gambe ekyo tekijja kusoboka. Because there is life after shares. There is life after views and likes. So that nonsense should stop. Era ba YouTuber bonna nabayimiriza. I don't want to work with anybody now. I want to work on my YouTube content gwemba waddamala. Let them start from there. Idiot.